Are you single? Tebannaba kumpasa pastor. Me too. Our new couple on the block. Finally, Pastor Bugemba amazina agwa mu love. Emikolo gituwuuba baana mmwe mbibaleetedde ebisinga mu maaso. Omugole beefuna batya, omugole abeera wa akola mulimu ki, yaani amannya ge, mwana waani n'ebirala binnyo. Congratulations Pastor. Naye nga wasize otebesibete gwe n'omulungi ampuliriza. Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified renteko video empya. Laba love mu maaso ga mwana muwala naye nga jana airport pickup tuyina Ramadan discount miondo gyaffe giri wansi ddala muneesigamba tambuze ku layisi nkiddamu jangu ku WhatsApp twogerezeganye tuteese tuba tetusobola kulemererwa omuntu ali serious ajja ku WhatsApp muneyitabuuliza mu comment section kuba tubeera tuyina bingi ebyokwogerako ebyokudiscussingako so kiba beta nojja ku WhatsApp ne twogerezeganye ne tuteesa tuyina free wifi tuyina ebyokulya tuba tetusobola kulemererwa mikwano tumanya embeera y'omuntu wa wansi ndi nkuba kyeyo munnammwe mba sisobola kubanyigiriza nga atakubanga ku kiwula ensonga nange embeera mumanyi embeera jangu ku WhatsApp tuteese mwena abaana bakomo after Ramadan team after Ramadan tulina Ramadan discount muje mbooking abadde yange obudde bukyali tolinda kumala kufuna tiketi tolinda kujja ku ssaawa esembayo muje mbooking nga obudde bukyali olaba badde esembayo babookinga ate olwo mwaba after Ramadan obudde buweddeyo musigaza weeks 2 muje mu booking nga obudde bukyali baddiya kati eyongereyo ne mukyala Pastor omubwati nga amannya ge ye Dr. Jani Mukiibi nga amannya gagwayo nti Jacinta Mukiibi linnya lya taatawe nga amannya ge ye Jacinta ate nga Jacinta Jacent ate nga Dr. by profession era nga bw'omulaba akakalabiza emirimu gye mu UK abeera era nga alina obutuuze bwe UK in United Kingdom oba kitegeera ekintu ekyo gyakakalabiza emirimu gye wano Uganda abeera akomye mu vacation kuwummulako ewaka era nga my home is always the best. Bagwa mukwano ne Pastor era ng'essaaza kati bebogeza abantu obwama ku internet yonna nga mama Jena Bad Black abudde n'agamba dear generation Pastor ono omukyala waakuleka ogenda kutulaba kimafia mama w'ekkanisa ffe tumulaba and I'm sure naawe omutima gukugamba mwoyo yatwanukudde amiina. She loves you, please. Yeah, baby. She loves you, please. Yeah, baby Gloria. Yafunye dream man. She wanted a man like her father. Now that's you remaining. Munange tulinze mikolo tulinda mikolo ja Pastor jonange nambanje batusaako wano ku All Channel Media era gwena natanaba ku subscribinga simanyi kikyoliko kambalageko ate ebimu kubyogeddwa oba kubigenda mu maaso mu bulamu bwa mwana muwala ate tulyoke tuyongereyo. Come to work with me as a resident/junior doctor working in the NHS. Let's go, guys. So we start off the day by getting prepped and ready, and of course, you know, we cannot forget that lip gloss. Go keep it cutesy. This is the office which will be based in for the day on the ward, and as I sat down to prepare my notes for the day, my colleague Dr. Eamon came and gave me the cutest hug. Love her. This is part of our team. We sat down to essentially distribute the workload for the day and decide who was going to be looking after which patient. This is the updated patients list on the ward, and today I was looking after the patients in the COVID base, so I got myself that ginger defense for my immune system child. After the ward round, I sat down to gather myself before updating patient notes again, breaking the keyboard in the process. But yeah, after the ward round, we usually document and update all the notes as to what the plan is going to be for the day for each patient, so everything is clear, nurses are on board and all other teams involved are on board at the same time.
So after this, I ran into my surgical colleagues, and this is an arterial blood gas sample which I took from one of our patients because we suspected he was not oxygenating well enough. So this machine, guys, check this, is so cool. You literally put the blood in like this, it takes it, and then it gives you an instant result. And then essentially from our results here, we can see that our patient is in type 1 respiratory failure, which means he needs an increase to his oxygen therapy. So here I'm cleaning up after an acidic drain procedure, which I inserted for my patient with alcoholic liver disease. This is the nurse who was so helpful. And yeah, we're just chatting as we clean up. And then at the end of the day, my voice, I was updating, writing a discharge summary for a patient who was going home. This is the end of the day, guys. It's 6 p.m. and I hadn't eaten. I was tired. I just needed to debrief. But I hope you guys enjoyed the vlog, and let me know if you want another one. Toodles. She's a whole doctor elanga mutuze we Bulaya yuko bagite United Kingdom munange ngena kubera nga nkulaga olina kuleya sokugenda ku church ya Pastor Bugembe. Abantu batandise okugamba nti abantu bagenda kudduka ku church lwansonga abantu abadde bagendayo babadde nga bagenda kwetega pastor ne pastor kasita manjulidde omukyala oba kasita afunye omukyala bagenda kuddukayo church egenda kalira bingi byogeddwa naye nga nyongero bajukisa ngenda batuusaako kasavu kanyama byonna ebigenda maaso wendi jana airport wikawo teweerabira tulina Ramadan discount katweyongereyo. Get ready with me for church mu Luganda nga leero tusabidde wa Pastor Wilson Mugembe. Leero ye yabadde Sunday yange esoose mu Uganda era nakedde neŋŋamba kangendeko mu church. Pastor Bugembe ambeereddewo nnyo ne family yange emyaka mingi era namukubiddeko ne mugamba leero nandyagadde okusabirako ewuwo mu church yo. Kwe kwetegeka okwo kwe mulaba. Kakati nga ke kano ka outfit ka skata ka pink na ka topa ka white n'obugatto buubo ka outfit kafa kali simple wekati wekalabiseeko nga tukambaddemu obupini bw'omu matu buubo tubutaddemu ne ka necklace lwakuba ekigambo jewelry kinnemye okuzuula mu Luganda. Jewelry bamuyita batya? Mujja kunyambako mu comments okuvunula ekigambo ekyo jewelry mu Luganda, naye nga bw'atyo walabiseeko nga tumweyiyeemu. Zino zenviiri nazisibye jjo naye mami namuweereza ekifaananyi nenzimulaga ko ye nti mwana wange enviiri ezo zonna ku mutwe mu musana ogwo onoomalako otya? Konze mami nja kuba bulungi, nja kumalako. Ke kano ka outfit n'akakoti kaffe smart nga tugenda mu church. Ngeyo ye mmotoka gye babadde basindise okunnonako entwaleko mu church. Awo nga tuli mu lugendo tugenda nenzigala obulungi nnyo mu bushezi bwange. Awo nga tutuuse ku church essaawa ya kusaba bwetutyo bwe twalabiseeko nga tuva mu mmotoka era twatuuse essaawa zaabadde nga 6 ng'ezo ze ssaawa zennyini service zeetandika. Kaakati okutuuka mu church abaana baazinya amazina gwe simanyi mubalaba banaye service yanyumye ne tusinza Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Pastor nampita ne ku stage n'ensonyi zange zonna naye twanyumiddwa praise and worship omwabadde omwami Benjamin Chitaka ne Little Boss ne batuyimbiramu. Pastor olwamaze n'atukuba ekigambo eky'amaanyi era service olwawedde pastor nakkiriza okujjako okubasiibulako eno nammwe era woyo mwebale nnyo. Tugenda kweyongerayo n'engeri abantu gye bareactinze ku social media. Abantu bye boogedde bulijjo buli omu alinda omukyala pastor gwagenda okuleeta gwagenda okubanjirira. Munnange abantu bali kwekuba obwama ekifaananyi oba kapo eri kuboogeza ebigenda n'ebidda. Ngenda kubeera nga kulekera vidiyo eno ate tulyoke tweyongereyo paka gyesembera. Watch to the end togenda kwejjusa. Musumba tula mu office yo bino byesonyiwe wakati akatale tosigaze nanti mu British akadoti wala muto wushi ngobuli muwala muto wuyo watutte
naye Musumba togeza n'otugamba nti byabadde bya content. Togeza n'otugamba nti byabadde bya content ogenda tulaba kimafia. Oludde nnyo ku lujja. Buli kimu ky'osabye Katonda akikuwadde kiweddeyo. Banno ba Apostle Tony Right Preacher baava dda ku nzija baagenda dda. Kati kiki ogenda okugamba Katonda? Musumba n'otugamba nti byabadde bya content n'enkulaba ng'ofulumizza oluyimba. Bugembe ogenda tulaba kimafia. Nze nkubuulire. Ogeza n'otugamba nti byabadde bya content. Kiki kyo kyayagaza Katonda? Hiityo zikubi. Amawanga ogatambudde. Emmotoka ozivuze. Bapulezidenti obasinkanye obuzaayo Trump. Kati kiki kyoyagala? Buli kimu okiridde. Ogeza n'otugamba nti byabadde bya content. Ogenda tulaba kimafia. Kyakejjuza ekiweebwayo buli ku weekend kijja. Kyaki enaatera okuggwa eriko basketball. Musumba tolina kyotugamba. Kwata mwana genda ewaabwe okyali. Simanya tukyala Bungereza. Tuyinza okuba tukyala Bungereza awo bwe buzibwawo. Kati waliwo awo ba social media iniro abafuuyirira akagalo abagamba singa bigaana. Omanyi abataagaliza, omanyi wabeera Katonda ne Sitaani abeerawo. Kutidde. This is the moment face off with Dash. Ewabeera Katonda ne Sitaani abeerawo. Kati ffe tuli eno tuwaga congratulations pastor, congratulations pastor. Galiwo abagamba singa bigaana. Era kati pastor essaawa zino teri kayimba kalala ke tuyinza kugamba. Teriyo kayimba ke tuyinza kuyimbira kasingako wano. No matter the stress you are, no matter what one pain you have, never give up. Put up your trust in your Lord, your God. Yeah, someday all things will change. Never give up on your faith. Never give up. Just put up your heart and your head so high. It will be well. Olede Musumba byonna kati biri well. Yewasaba Katonda byonna bikuwaddira b'omuwala. Omuwala anyirira, omuwala muto, omuwala mulungi, omuwala akujjaamu, omuwala atwalika buli wamu. Tewaliwo omutwala abantu ne bazalawa. Mwe mugende munoonye dokita. Naye Musumba n'omala otugamba nti dokita yakusasudde omunoonyezeeko folo, ogenda tulaba kimafia. Essaawa zino oyo omuwala atrendinga. Nimbye nimba vidiyo zate ziri ku for you page. Dokita Mukiibi atrendinga essaawa zino. Oyo omuwala kati yaliko amasannyalaze. Amasannyalaze yagafunye. Musumba Bugembe ne tukusanga ng'otadde akayimba. Ogenda tulaba kimafia.
You gotta take a stand and trust in your Lord, your God. Never give up. Put up your trust in your God. Just know everything will be well. So never give up. Musumba ne tukusanga ng'otadde akayimba ng'otereddeko akayimba katambulire ku bifaananyi by'oyo omwana ogenda tulaba kimafiya manyi abasumba muyina egyemize abayimbi muyina egyemize essaawa zino warayizinze wulira akayimba kye kagamba Musumba ne bwe banaayogera batya Musumba and Jani Mukibi must shine. Ate bino si bya masannyalaze Musumba. Naye nga congratulations Musumba. Congratulations zaffe nno zivaluing mukulu. Ate Musumba essaawa zino olina kubeera mu comment section. Musharingire Musumba Bugemba ajje wano. Ayina beera mu comment section. Ayina beera mu comment section ng'agamba thank you, you welcome. Kitwayagaliza embazi kibuyaga yamaze n'asuula muwala mulungi Jeke bannaye Jeke obadde obuliddewa Jeke n'endwala Jeke n'ova wano n'endwala n'ondekera emukakisi ne emomukasa mbadde mulwadde wiiki nnamba nga Jeke obuze wali wabulirawa Musumba bwe mubanga muli serious nze ngenda siina nnyo naye nange ngenda contributinga ku mukolo gwammwe njabba wa Spectra Saloon esiba omugole enviiri naye bannaye abanaku tweteekawo engeri gye ngabamu offer mu Spectra Saloon oyinza olowooza nze nnyiniyo naye Musumba tugenda kuwa offer mu Spectra Saloon akuba maama n'abagagga nabo tebaweeka offer oyo omuwala ayinamu akasente talinga bano abawala baakuno ab'oku social media abanaku naye kati gwe bw'oba olaba Musumba yandibadde atwala muwala ki mu industry eno era kati oyo yamuggyaamu naye wabula Musumba bandikebedde bandisoose kebera ku bintu ebirala byonna tutakomaawo kuba Musumba alabika asaana okwetegereza ebbanga lino lyonna bw'abadde aweereza Katonda Musumba ebbanga lino lyonna naye kati ennogu eri ku bantu waliyo abali eyo nga bo bafa bufi nnogu batebaagaliza relationship eyo kubeerawo kati batandise ddo bw'omuba mulowooza nnimba mugende muyiteeko mu comment section gye bapositinze ekifaananyi ekyo mumbuulire ebiriyo ebikolimo biri eyo bano bashira price abaani baadibedda mbalabye bakedde kukolima kati shira price akolimira ki mulabye akedde kukolima kamubuuze kiki ekikukolimya omanyi saagala lugezigezi lw'abantu shira price akolimira Bugembe akolimira ki ekyasinze omuluma okolimira ki kyekikolimya otandikira ku kyokukolima simanya yeebasi sawa ziri 5
WhatsApp mulabye akolima genda nga nnoonya buli komenti gye baatadde ekifaananyi ekyo mu comment section nsangemu omuwala akolima ndipootingirewo akawunti yo olwaki okolimira omusumba essaawa ey'okumufaako ey'okumulaga omukwano okumuyooyoota kuba kati akaseera kaalimu kakazigizigi ne Makumbi nno naye ayina ebisima Makumbi ayina ebisima Makumbi naye ayina ebisima bye ebbanga Bugembe lyabeeredde awo mukimanya mukiibi ebbanga Pastor Bugembe lyabeeredde awo era ye najja n'agwa mu by'obugagga kyekiringa okugwa mu mutabani wa Pulezidenti Museveni oba muwalawo naye ojja n'ogwa mu bano bankunda balina ebizibu baabakwabula dda bakubuuza ni girlfriend w'ombogishi wife baamukwabula dda abeera okwonga akolima kati kino kirekawa kimujikke be bavubuka babadde batuula awo mu maaso balunoonya ndi bulungi my sister nkulabye okedde kukolimira musumba obadde omuyinamu essuubi ye yakusibako omudibo ayina era amakulu naye era bajja kwawo kanagalange benayawukana ne taata wa Black naye ebikolimo nga tebikola ku bantu balina mpapula za Bulaaya tulina empapula z'omumwawa okolimye bukyali relationship yakatandika bakabalaga ekifaananyi kimongo okolima naye njagala bazaala abalungu naye obusinzi obuli ku mutala guno bo obumanyi abantu batandise dde okukolima okukuba emimiro endimitiyazi bannange balekerawo okukolimira abaagalana bannaye sipi omuntu agenda kukubonaabo olaba kasiringa bawa kundikana akawala bakayitaani selling the girl this one baby Gloria kino ky'abantu banyize nga bamuwadde esuuti olaba waliwo famire kati baagala abaana babe baboneebone n'abasajja bakyepanga nga bajja mugulira nandapaati omanyi nti paka nandapaati baagimugulidde nze mpagira abazadde ate abo ndizaala ebyana byange eby'obuwala bamuwadde essuuti Nazala yawadde mukoddomi w'essuuti ate essuuti bamuwadde embe nalabye dde n'akolima tubadde tukuba naye ebifaananyi kati olaba oyo ddeno kano kaddeno kano akambi tekalina nawe kyekatugamba olaba kakyasula ewa mamaako ye bayitha we nno kyakunyumiza obadde okimanyi obadde okimanyi wulira nkuwulira obadde okimanyi nti kano kagundi wano kani owulira nkuwulira obadde okimanyi nti Shakibu ali South Africa agamba emboozi z'abaagalana nongera okubajjukiza nti n'emboozi z'abaagalana olaba naye omwana ono waddeire Uganda omanyiko akamanyiro ke yatumanyiira gwe nga twavuma ddeire mbonambwe kakasumuluzo katooyi ng'apama mbiko owulira ekintu ekyo n'agamba nga suliiki abeera agiga katukolimira ddeire kumbe atire oyo omuwala nze namulaba yatasobola zanda baana beekawempe bambi nanti mbuzanda yabba paadi
Zanda yakubako n'essimu nkunagitunda ekawembe. Essimu kiveeko. Buzanda yakweka paadi z'omuwala. Ye mugayagala akozesa ebipapula nga Safi. Naye olabaze kankukola relationship neza simanyi. Anti Safi naye agambye akozesa bigoye abantu tebamuvuma mbwe ebipapula bya sementi n'ebigoye abantu tebamuvuma. Safi naye agambye n'enkumi esatu abatazisobola. Naye kuno buli omu alina kyasobola. We Chikeni yabadde n'essuubi ne mugundi wo mu mukyala wa Musumba yakusuulawo dda. So omwana yantamaatamata Chikeni abeera asaba akaboozi. Kati nga lwaki tomuwa? Saagala kumuwa lwaki mba muwa akaboozi kange. Nze akaboozi kange nze simanyi ati abawala abalala akaboozi bakatunda. Kati akange jjukira oba akakola ki? Ebale lwaki sitandika kutunda akaboozi. Kakyeyagalire. Ogaba kakyeyagalire. Akange ka proudly sponsored. By Tekino Kamoni. Nakuba ekifaananyi banye bampadde sikiraba na mu nnyumba muno bayizo nga sikiraba kakaba n'abanga yagenze nayo ku ssomero. Gwe. Neba naye kano kaweza fu. Katika naye kati omusumba lwaki emikolo tagiyisa mu bwangu ne tutabeera nnyo ku puleesha. Musumba yeewunza naye ayagala abeere oba bw'ojja ku ndiga. Kyogamba omusumba relationship ebadde etambula. Watuugira okulagayo mu bantu bw'atyo aba yali adde ebisoobooza byo. Naye maama ng'aluddewo mujja mu ggalale. Musumba simutegeera ayina we Pastor Bugembe. Pastor Bugembe oyo alabika bulungi bannange alabika bulungi. Positi ya maama jjo n'ogirabye? Bagenda kumumuga anti eno zino relationship tupikampike. Ebyaffe ebyagamba negwe okimanyi. Alika okuba tataganga maani andoga wabula bambi ate tammanyira. Obuyambi tayagala kumpa neddoko kwayagala atu. Mu relationship gy'ogendamu ogibuukamu obubuusi. Sirwamu. Ogenda mu meeting. Saawa zino genda ku office za Tekino bampise. Kwene enkuba gye bantabero bikampani kwogeza luzungu. Market. Ate nga lwa Monday. Yeah, today is a Monday. Ngenda beera very, very busy. Kati next relationship ye etandika ddi? Probably next week. And just nze njirabamu byenjira abamu naye. Simanyi bulungi. Naye gweko neesibyewo. Mwana gwe kaddeno nga kagenda kanjogerako ebigambo ebyo gye kazungira mu lutwe. Wera oyo bamakula akamaanyi. Ecumi wamuwulidde. Mbu yajjamu embuto nnya. Yagambye talina kyetaaza Bobi Wine neŋŋamba abaana ba Nuupu tebannamulaba. Anti baate bamukonjera omugambo mbu Spice Daana yasse oluyimba lwe. Nze nno oba ndi muzibe nze ndaba lwanyu. Nze kunze agambye mbu Spice yasse oluyimba lwe abadde amuwa amasannyalaze ki biki. Nze ndaba lwanyumye. Kubona ani yabadde awa munna amasannyalaze? Spice yabadde awa Cumi amasannyalaze oba Cumi yabadde awa Spice amasannyalaze? Anti jjukira Abitex mu lugo. Abitex omwana abiddeko. Yaloga enkuba n'etonnya ewantu wamu gwe yagirogera n'amanyimbi mbuno obuyimbi obukaabakaaba buno kalina omuwala gwe kafunisizza olubuto naye kati kakaani omanyiza bwekyo bwenjogera. Eko ke babadde balangira mbu kalekerawo okulya batikitooka. Abayimbi balekerawo okulya batikitooka. Abayimbi bangi abalya batikitooka. Ne batikitooka bangi abalya abayimbi. Okitegeera
ba TikTok abali abayimbi bangi nnyo owulira naye nze simanyi lwaki tebaagala gaba nawe ondaba wano nze mwena sina kyembeetaaza mwantama senkyo wasiibye naye eddiini eyagala mulamu natusasineebyo mbadde njagala kuteeramu fulu tanka naye mwana deshi ekyo kimanyi olina oluusi obwonguula ekyonkwana nkulindidde wano ku kyenaalya wano mpita mu kisipaka Kampala wakyabweru onamulagaliwewesema kabanaye ne serebu avuga emmotoka ate ng'oli makanika asooke neyongera akakyayise lwaki tovugiramu ddala galagi bye makanika bye Anna omwana ashira pulesa akanika emmotoka oba oli awo n'asooka avaamu n'agibikkula boneti n'agikuba engalo n'agizaawo ne musimbula ne mugenda okutambula neshira pulesa omanyi ogenda kufa mirimu nzendeka sijaddamu ntambula obeera okwo ofa mirimu myereere sooka ofulume tusooke tugirongoose alinga eyagula galaki naye ng'omusumba Bugembe he has been eating the beans for all along. Now yesterday he decided to remove the doctor from the gallery. Mbu bino sibinaako mitwe na magulu naye njogera byambu. Mbu omusawo oyo yabadde personal doctor w'omusumba. Beera ebintu we bigenda mu asitule. Nga musumba omusawo yabeerawo n'akola ku musumba. Era mbu akayimba ka Tatiana omutima toguletera okwekyawa mbu musumba abadde akawuliriza nnyo. Era musumba mbu mu nnaku ezo eza Valentine baamulabako ng'atandise owuliriza obuyimba bwa laavu nga musumba ali mu laavu etagambika ng'obuyimba bwa laavu tebumuvaako. Kati bino bye mulaba si bipya, birudde. Musumba aludde nga biini si bipya, just ndowooza yagadde kifulamu official. Katubasabire emikisa myereere, omanyi bitandika awo. Katusuubire nti tebigenda sibiramu mu gundi mu tears. Suubire tebigenda sibiramu wakati oyo omuwala oyo gwe mulaba oyo mukiibi ennaku zino ayimba obwo akayimba takavaako. Asiiba akayimba kibi. Naye baŋŋambye abawala b'omu kyaki si basanyufu. Meseji zenfuna waneeno. Waliwo endiga mu kyaki eŋŋambye maani deshi ya kisiru. Naye kati endiga z'omu kyaki munyigira bwereere. Wini success onyigira bwereere. Banyigira bwereere. Musumba ng'oyagala otulabe kimaafiya ngeze nkulabe ng'otadde oluyimba.
yakunda bakimafia kana kamaanyi tubeera eno nga tuliisa ngalo era otumula ku kifaananyi nga tudda kasabbuuni ne wekalakata akasabbuuni tukole ki twasigala kugeya affe tuba tukolimanga mmwe tubeera eyo nga tukolima ending tears naye tulina kyakola wawadde n'ennume ezaala omugamba yamuwa nsonga bagenda kubeera kulinga anyumirwanga naye ekintu ekyo tekimanyi ddiini omusumba agenda kubeera umusumba simukolerako content muyinza okunkuba balaayi ate she's a doctor in UK kati ebyo Emily Smith e UK byayagala naye bamugamba okunaaba n'okufumbirwa Emily Smith lwaki tofumbirwa oludde ku app eno weetalozudde eno ozungudde eno naye omusumba otherwise omusumba tumwagaliza birungi byereere ne dokita we Mukiibi Dr. Jani Mukiibi oba Jani kiggwayo kitya oba Jamira oba ki anyway naye kawala akalungi Kanyankole kalayika kayina empisa ate kayinza n'okubanga ate ngendo kyogera kayinza n'okuba nga kakuumuufu ebintu by'omubuliri bikuumuufu. Okay, beside that Alien Skin eggulo yabaddeko ekirekaawo ebbala bagiyita Victoria abaabaddeyo egimu ku mikwano gyange aba booda agambye Desha omusajja ayina amaanyi Desha omusajja ayina amaanyi bangambye Desha omusajja ayina amaanyi Desha asajja kayina amaanyi Victoria yajjudde mu kisiibo Victoria yajjudde mu kisiibo yajjudde abantu nga si baabwereere nga bonna basasudde so Prophet Kimenke abantu b'ekireka Banda Bweyogerere bagambye vibe yabadde waggulu nnyo. Beside that katugende ku interview ya Chumi gye yakoze Chumi namuwulidde agamba ngo teyeetaaga Bobi Wine Jana airport pick up nyongera bakubiriza muje mbukinga mu budde nga tukyayina Ramadan discounting emendo tejina kuddamu kulinya emendo giri wansi dala muje tuteese muje tutambule fenna muje tuogerezega nsolo kugamba ntwalira wano ne kugamba nina zino bintu bya kuteesa muve mu comment section muje ku WhatsApp number 0704 444058 muje tuogerezeganye muje tuteeseganye fenna tuliba nkuba kyeyo tubate tusobola kulemera kuleka ngo byatu yagadde bwagazi kumpagira mikwano inze imbalinze ajja tuwa momo bwatu kumgano sanko airport ingamba kimye muje tuogerezeganye muje tuteeseganye mnesigemba tambuze imendo jaffe giri wansi ddala tulina Ramadan discount nyongera bajjukiza ku airport teri bus teri boda teri taxi so muje mbuke ngo obudde bukyali channel media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment wherever you kunyiga notification bell obenga notified when I take a video empya.